Don't put other words in my mouth. Is it in order for the member to place other words in my mouth? Akakiiko ka palamenti akalondoola eby'obugagga obwensibo leero lwe katandise okwetegereza ennongoosereza mu tteeka ku by'okufuna amafuta li Petroleum Supply Amendment Bill erya 2023 gavumenti mweyagala okuyita okwezza obuyinza bw'okuyingiza amafuta gonna agakozesebwa mu ggwanga. Ab'akakiiko kano basoose kusisinkana n'abakulu mu minisitule y'obugagga obwensibo n'amasannyalaze abadde bakulembeddwa minisita Ruth Nankabirwa. Bano bategeeza akakiiko nga gavumenti bwe yamaze okukola endagaano ne kkampuni ya Vitol okubawa amafuta olwo kkampuni y'eggwanga ey'amafuta eya UNOC egabunyise munda mu ggwanga. My PS has carried a copy of the agreement with Vitol. Kino kireesewo ebibuuzo bingi mu babaka abeebuuziza lwaki gavumenti teyakkiriza kkampuni ndala kuvuganya. Uganda has a policy called liberalization and privatization, and the government pulled out of business for some known reasons. So now you have decided to deal with some persons like Shell. We have had challenges with monopolies and they are glaring. And so the question comes, what is there to cure all of this? And this is what is bothering every member. We can really rethink our position and go back and say certain things should never have been privatized. Because we privatized the railway, where are we? 15 years later. We are back exactly where we were before. In fact, even worse. So we are now turning back the wheel. Ababaka bagamba nti okufuna kkampuni emu yokka okuwa eggwanga amafuta kyanigifuula na kyemalira n'etandika okwongeza ebbeeyi yaago. As long as Vitol is there, and then UNOC is getting from Vitol, tell me how I will go and get cheaper fuel from the petrol station. It's already controlled by Vitol, the price. Kyokka ssaabawolereza wa gavumenti Kirowa Kiwanuka ategeeza akakiiko nti ekigendererwa ky'ennongoosereza zino kwe kulaba nga baggyamu babbulooka abangi ab'amafuta. Kiwanuka era annyonnyodde lwaki gavumenti yasoose kukola ndagaano ne kkampuni ya Vitol yadde ng'etteeka terinayisibwa. Once you sign the contract and create the monopoly, you can create a shortage. So you go out and negotiate the terms, create conditions precedent, meaning that if that doesn't happen, I fall back to where I was. So what comes first? The business in this case dictates that the agreement should be in place before I tinker with the law. What he's saying is that we can have contracts when there is no law, instead of having a law to guide the contract. If you want to use the words I use them. Don't put other words in my mouth. Is it in order for the member to place other words in my mouth? Kiwanuka nga tannatuuka wabaddewo kalumanywera ng'ababaka bagaana ekiteeso kya minisita Nankabirwa yabadde ayagala bannamawulire bagaanibwe okugoberera ensisinkano eno ng'agamba nti endagaano yakoleddwa ne kkampuni ya Vitol yakyesirikidde. Let's have the cameras out. No. For the time being. Chair, we have not seen the agreement. I don't know why we want to do this on camera. We are discussing business. While you submitted on camera, indeed you submitted on camera, why don't you ask to examine your paper on camera? Okutya okuliwo y'engeri gavumenti gy'egenda okuva mu ndagaano eyakoleddwa singa emala n'ekizuula nti ate waliwo ebirumira byetaasobodde kwetegereza bulungi. If it is what we are diving into, then we can have the